Muhoozi anyiize n'alangirira nga bw'asazizzaamu enkolagana w'amagye ga UPDF n'eggwanga erya Bungereza ensonga za Nuupu na Bobi Wine. Ate bw'atyo n'alaalika eggwanga erya Kenya nti buli disitulikiti ya Kenya erina okumuwaayo omukyalo omu n'ente 100. Ku nsonga y'ababiri bano Bobi Wine ne Muhoozi okwefuntula agakonde nga buli omu amalirako munne ekiruyi, Bobi Wine bw'atyo alaze era n'alaalika jangu nga weetegese. Iso director kakati munnange mulala nnyo olwiri bamaze dde okubeera nga bamutulaga era awo tugenda okubeera nga tutambulira. Kulamusizaako gwe benampuliriza yeebaleko gy'otuusaako engalo mu mikwesese bwe ntyo gye ndi nnyo nga bulijjo emimmonde n'emiwogo gyo gikyatambulira ddala. Ekinja amaze okubeera nga nkijjako bwetyo zigometa yaffe eyo gyetunudde. Subscribinga ate onyige notification bell oshinyalinge. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi Entebbe Road. Gwayagala apartment omuli buli kimu bakubireko ennamba zaabwe ziri awo. Transport bwabwerere gwava ku airport ate wifi weeri, security kuluggulu, amasannyalaze tegavaako. Kale gwe wenna munnange eyandyetaaze okubeerako w'osuluusa olupangisaawo olunaku olumu, ennaku 2, wiiki, omwezi oba emyezi oba omwaka, apartments zirimu buli kimu kisinziira munaye ku busobozi bwo. Wali ku Entebbe Road ku Kasozi Jjanyi awo ku Church. Temo Property Consultants Limited nabo gye bali nnyo tobeerabira. Ate omusawo omukugu naye waali wano ku Uganda at large. Ennamba zange ziri awo emisembyo 15 endala esembyayo 73. Alright, kakati munnange Muhoozi biki byatutegeeza. Muhoozi anyiize asaze waya aleseko ya red yokka. Kakati munnange mu ngeri y'obujja bukwata. Abamu bamulabudde ne bamugamba nti munnange wandisigala wekka bw'oteegendereza. Ate era abantu bamugamba nti wakulira waggwe atamanyi bintu nga bwe bitambula ku mutendera ogw'aba diplomats. Kakati munnange Muhoozi anyiize era n'ayimiriza enkolagana n'eggwanga erya Bungereza oluvannyuma lw'abakungu baggwanga erya Bungereza okubeera nga basisinkanye Nuupu President Bobi Wine okukozesa ne Secretary General David Lewis Ruvongoya. Muhoozi olwabitegedde n'anyiiga. Bakikola batya? Lwaki? Baagala batiisa ki? Baagala kunzijako? Baagala kunnemesa kusikira ntebe? Kakati munnange Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba munnange asuspendinze UPDF engagements zonna with the UK Kingdom, era nga kino kivudde kuba kwa Ambassador Lisa Chesney okubeera nti no yasisinkanye abakulembeze ba National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu okukozesa ne Secretary General David Lewis Ruvongoya. Kakati Muhoozi bw'atyo nakkira omutimbagano n'agenda ku mukutu gwe ogwa X nga bw'atera okukola n'agamba nti I'm suspending all engagements with the UK until they explain this. Nti nsazizaamu enkolagana yonna ne UK paka nga bamaze okubeera nga bannyonnyola kino enkolagana ne Bungereza agisazizaamu. Kakati jjukira nti UK yemu munnange ku ba diplomatic partners era relationship eruddewo nnyo n'eggwanga erya Uganda. Wiiki ewedde Ambassador Lisa bw'atyo yatadde ku mutimbagano ng'agamba nti nga ekitundu ku nsisinkano ze nnina okukola nga nsisinkana ebibiina byonna wano mu ggwanga erya Uganda, bwe ntyo nakyazizza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne Secretary General owa Nuupu, era ne twogera ku birowoozo
oba vision eya Nuupu, vision gyerina eri Uganda 2026 era nabiki byebandiyagadde okuba nti nno bitambuzibwa mu ngeri gye baagala bitambuzibwemu. Era agamba nti nno omugaso ogw'akalulu ak'emirembe wamu n'obutebenkevu kyekigendererwa, era n'ategeeza n'agamba nti yeetaaga okulaba ebibiina ebirala mu wiiki ejja, next week. Muhoozi n'abiwulira n'abiraba n'agamba kiki lwaki abasisinkana balina makulu ki? Akati abantu ne bamugamba nti naye Muhoozi wandisigala wekka, oyinza okusigala wekka kubanga olabika otidde nnyo, nti singa weegezaako okubeera nti nno wejja ku bintu ebyo oba ku bantu abo gwe bwali badde ate oba oli awo oyogereseganya nabo, oyinza okuba nti ekiseera kigenda kutuuka mu maaso ate n'obyejjusa ng'olaba osigadde wekka, tolina ngeri gy'okwasaganya mu bintu. Kakati mu ngeri y'okiteekinga personal, ye ng'alabira ddala nti kyekyalisaanidde bano, kati simanyi oba gavumenti agiraba atya oba agiraba ng'eri mu nsawo ye bweti. Olaba n'akyemalira, bw'abeera n'akyemalira times 1 azaala n'akyemalira times 10, kubanga jjukira nti abeera amukuliza mu mbeera efaanaganako bwetyo. Nugu bukyayi. Kakati munnange bwe batyo nga bamugamba nti kirungi nnyo okumanya abakulembeze baffe, okumanya diplomasi ekola etya, nti singa obeereetamu emotions oyinza okwesanga ng'ate bino bikususseeko era ogenda kulemererwa, kubanga politics essaawa eno omuntu okumubeeramu alina okubeera ng'ali mature, kuba emyaka 40 kitaawe gyamutrainingidde okubanga ebitabimanyi kyewuunyisa nnyo. Kale bannayuganda be batyo bangi nnyo bamugambye ebintu bingi nnyo. Bamugamba nti bo bamulabanga amagye amafu mu tray, bo beetaaga mirembe. Omuhoozi bamulabanga amagye amafu amazize. Ayi bannange, abantu nga bakambwe. Naye era Muhoozi y'omu njagala tumuviireko ddala lumu, kyebuvuddeko yateeka obubaka ku mukutu gwe ogwa X obwansanyusa. Naye bagamba nti omuntu era ebiseera ebisinga obungi ayogera ekyo kimuli mu mutima, wabula nti ekizibu kwewaana naye ate nga tomalaako bwekijja mu nsonga za wayase. Kubanga Muhoozi yatugambye nti buli district ey'e Kenya erina okumuwaayo abakyala 2, by the way si n'omu, wabula abakyala 2. Wali mu intro namusedde nagambye omu, naye abakyala 2 n'ente 100. Muhoozi abakyala 2, ate kati Beyonce amuvuddeko, oba yitalina bujja, alowooza Beyonce talina bujja. Kakati munnange Muhoozi ng'akyali n'ennugu ku Jay-Z nga yamusoona akakyala akalungi. Kati munnaye Muhoozi obubaka bwe bwe butyo, nga era bulijjo bannakenya ne balanga okubeera nga bamu ebituli, buli omu ayogera bibye, kubagamba nti buli district Kenya erina okumuwaayo abakyala 2, wakiri n'ente 10. Kirabika ndowooza abasonyiweewa kubanga alinga abaliko ekiruyi. Kale obubaka bwabadde ku mukutu gwe ogwa X, era nga bwe nkutegeezezza nti wabaddewo a mix of amusement era okukosa na outrage, abantu nga boogera ebintu kwegamba engeri gye bakirabamu. Naye obubaka abamu bwe basinze okubeera nga bateekako, bwasinze okubeera nga butusanyusa, bwabadde buvumirira. Era omu yagambye nti acha pombe, wandibadde omwenge oguvaako, kubanga kirabika bwe yagenze okubeera nga ateekerayo ebintu nga bino yabadde amaze okubeera nga akyajinga. Era abalala beebuuza Muhoozi ddala ekigendererwa kye ki? Ekigendererwa kye ki? Golowooza kiki? Kuba sisonkereza, kubanga
akimanyi juzi yayogera ku Sudan ndowooza nga yayogera ku Sudan ey'omu maboko yayogera ku Khartoum naye ate ayinza okubanga ne bamanyi baamalayo wansi Southern Sudan kubanga already Salva Kiir yatukakasiza nti Museveni yafugayo kati neeri nayo baagala ndowooza waggulu batwaleyo mu Bawarabu kati Kenya yo bagyesibako era bwe tuli erabika eyinza okubagwa mu 5 singa wata eyinza okubagwa mu 5 naddala nga Ruto kwali kakati era nga bwe kiri nti abantu bawaana Balamu yaaliwo okuwaana buli kimu yavuddeyo n'agamba nti awagirira mukama wi nti Kenya nti si kuwa buwi Muhoozi bakyala oba nti naye ne Rift Valley yonna balina okugimuwa Rift Valley yonna balina okubeera nga bagimuwa bw'atyo Balamu bwe yagambye nti every district owes you a debt of gratitude offering 2 women 100 cows and the entire and the entire of the Rift Valley bw'atyo bwe yagambye bwe yawandiise ku mukutu gwa X Balamu Baluhagale kakati munnange abamu nga bagamba nti ye ekituufu Genero abakyala b'e Kenya baagala abasajja ab'amaanyi nga Genero abagapima batya Muhoozi ayinza okuba alina amaanyi nga gamuwala mu mwezi okuddaawo nga gamuwala nti Bannakenya baagala abasajja ab'amaanyi nga Muhoozi ne waliwo okwewaana muganda wange waliwo okwewaana lwakuba tetusobola kubeera nga tubimanya kubanga aba awaddeyo akasente kale bannange jjukira nti Muhoozi yatutegeezako nga bajja okuwamba Nairobi mu wiiki 2 kintu ekyakola ki kyatabula nnyo Bannakenya ne bavaayo ne bakivumirira kyatawe ne yeetonda naye bwe bati bamulabudde nti kakati gwe okyeyogeza ebyo naye olunaavaawo ng'ate oyagala amawulire gakwetondeere nga gakuwandiiseeko nalaba wano envoyi wa Kenya nga yeetondera Muhoozi olw'amawulire ga Kenya okumuwandiikako nga yeetonda kakati Muhoozi ye nga teyeetonda kozi kitaabwe yeetonda Bobi Wine era naye bw'ati ku nsonga za Muhoozi yabadde ku NBS TV nga banabategeezezza nti tuli baakubyogerako bino bit by bit oba tubyogerako mu bits Bobi Wine bw'ati yabadde ku NBS n'ayogera ku boxing ring nti ekikonde ekiyinza okubawo wakati wa Muhoozi naye kyekigenda okukakasa ani Genero owaddala ne Genero ali feeke Genero ki owaddala ne Genero ali feeke Muhoozi otalwe ne Bobi Wine lwatandikira eyo mujjukire bulungi nnyo Bobi Wine azze 2017 Muhoozi yalina projekiti ye gye bamukulizaamu Muhoozi projekiti bamanyi ajja mpolampola bamuzimba laba Bobi Wine bwagenda ajja atoredde nga naye alina ettutumu ly'amaanyi mu bavubuka Muhoozi be yali asuubira okuba nti nno avuba kale kati Bobi Wine n'abavuba ono yagenda okuteekayo akatimba nga temuli byennyanja mu nnyanja abavubuka bonna nga babavubye kakati nti online exchange reflecting political differences wano mu Uganda nti bano babadde bawansiganyanga ebigambo era nga omukulembeze owa NUP wamu ne Muhoozi Kainerugaba nga Chief of Defence Forces bwe batyo ekigendererwa kyabwe buli omu kirabika kikontana n'ekya munne nti waliwo alabanga oli yamutwalako abantu era alina okubeera ng'amwogera kakiba kimuluma era ndowooza babeera bamugamba nti olina okukola kyonna ekisoboka kati bwe tuddayo emabega 2017 Bobi Wine nga yakayingira ebyobufuzi officially era nga ne Muhoozi naye nga bwenkutegeezezza nti ku sayidi eri nga Muhoozi project egenda mu maaso era nga Bobi Wine babadde nga bajja bwe bati bawanyisiganya era ensonga y'omwenge Bobi Wine yagimulangirako nti va ku nguuli kakati
bonna bakozesa social media ebiseera ebisinga obungi okubeera nti nno bawa endowooza zaabwe ez'enjawulo era nga beekyalenjinga. Ntandikwa ya 2025 ate era kyalagira ddala nti ennugu yayongerera ku sayidi ya Muhoozi Kainerugaba bwe yapositinga nga agamba nti Bobi Wine ajja kukubwa, nti oba ajja kukuba Bobi Wine bubi nnyo, ajja mukuba. Era n'amukakasa n'amuga nti ddamu oyogere ku linnya lyange obeera family member yenna olabe kye ngenda okukola. Nja kukuba nkuyiwe amannya ago ag'enkima, amannya agakulinga ag'enkima. Bobi Wine bannange bw'atyo bw'awulira ebyo naye n'amuddamu nti tajja kutiisibwatiisibwa bigambo. N'agamba nti ensi yonna amaaso gonna gali ku Uganda, obukulembeze obuliyo obwannakyemalira ebikola bimukola byonna babitunuulidde. Kakati Bobi Wine bw'atyo yategeezezza nti kituufu ye fight yagikkiriza nti Muhoozi bw'amukuba ebyobufuzi abivaamu, nti singa amukuba Muhoozi ave ku mwenge. Omwenge akoze eki? Agusussizza. Era n'amugamba nti olina okumbuulira ddi nze nkubuulire wa. Kakati era Muhoozi yateekako obubaka ku lumu ku mukutu n'agamba nti okuttaka Bobi Wine kintu kyangu nnyo, mulimu gwa Mungu nnyo. Era n'agamba nti newankubadde kyangu nnyo naye kakati ayagala mu boxing era amu-invitinga mu boxing match. Batugamba abaayagadde okitegeka nti bali badde bakiteeka ennamboole. Kakati munnange Kainerugaba jjukira ng'amaze kubeera ng'atutegeeza nti boxing match yeyinza okumaliriza byonna byonna. Bobi Wine yakkiriza naye n'ateekawo condition nga bwe nkugambye nti singa amukuba ye ajja kuva mu byobufuzi ate singa akuba Kainerugaba ye ave ku mwenge ogumufuukidde ekizibu. Kakati munnange Bobi Wine bw'atyo yabadde ku NTV n'agamba kituufu challenge agyagala. N'agamba nti boxing ring egenda kudetamininga general mutuufu yaani ne fake yaani. Naffe kye twagala faawo twagalira ddala era ekyo kikundi mba nina okuba nga mbaayo. Naye abaana muganda wange posters baatandise dda okubeera nga bazikuba. Era ebifaananyi ku mutimbagano weebiri nga biraga bonna bamaze dda okuzambalira gloves. Naye weight yaabwe nze gye sinnakakasa. Muhoozi babeera bambalira mu weight eya heavyweight oba kubanga ayinza okubeera mu heavyweight naye ate nga ebikolwa oba performance mu ringi yaba mosquito. Wewe batasima mosquito weight. Kati Museveni munnange alonze Arthur Mujenyi nga ISO director era Katabaazi bw'atyo ne bamutransferinga Yoweri Kaguta Museveni amaze okuappointinga Mr. Arthur Mujenyi nga new director general owa Internal Security Organization ISO. Era bannange Mujenyi bw'ati asikidde Brigadier General Charles Oluka eyafa January nga 29-2025. Kati Mujenyi nga director waliko ISO abadde yakulira Internal Security Mbarara District okusinziira ku statement okuva mu State House ku lunaku olwokubiri essaawa ez'amalege b'emisana. Mr. Tony Kinyera Epecho ono ye Deputy Director General owa ISO era nga ono adide mu bigere Kano Emma Katabaazi ono gwe bawadde obwa Deputy Ambassador. Etwogerera kati Deputy Ambassador. Okay, sigenda kubeera nga nsukkawo wano. Sigenda kusukkawo, tusinkane mu mboozi zaffe eziddako. Mukama Katonda abakuume babale nnyo kompuliriza.